side of the story. Your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how Pearl to torture. FM News and You World. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pearl FM. Ekkola ly'omuntu wa bulijjo. Tusoose mu ddwaniro natera nga bulijjo kasooke twetegereza obunkenke bannange buzzeemu. Sajja alabika ali siriyasi ate oluusi ayogera ng'asaaga mulamwa yeefuulira omwogezi wa gavumenti ye Donald Trump kyogera ng'ekisaaga ngenda kukubuulira kyokka neera alina kyayogeddeko America endowooza ejja kumusiba oba n'aba agenze wabula agenze n'agamba nti oba addemu yeesimba 2028 akyogeddeko ekyokuddamu okwesimbawo ayagala kumenya ku ssemateeka. Trump ndowooza alina be yeegomba agamba nti bo baakikola batya. Trump alabika ayagala kumenya ku ssemateeka but anyway awogenda kukutuusaawo. Kale nno kankubuulire nti wobokeddwa olunaku lwaleero ng'obunkenke bukyali bungi wakati mu tundutundu eyitibwa the Middle East. Bannansi ba Iran tebamanyi kigenda kuddako, amawanga galinanye Iran tebamanyi kigenda kuddako, omusajja abakuba batabakuba. Kati embeera eriwo munda mu ggwanga etibwa erya Iran bugenza okukyanga headline endala. Trump omukulembeze wa America ategeezezza nti another American armada is floating towards Iran. Baleeta ekyombo mpuliriza ekirala b'Amerika baleeta ekyombo ekirala abiyita armada. Another big armada is floating towards Iran. Waliwo ekyombo ekirala mpuliriza kitanse okutambula kigenda maaso n'okuba nti kyolekera eggwanga etibwa erya Iran. Trump asinzidde olwo n'asaba abasajja bayitibwa aba Iran ne bagamba nti please make a deal with Washington. Mukkirize mu making a deal muteese naffe. Agambye nti there is another beautiful armada floating beautifully towards Iran right now. Bamaze okuyungula ekirala olunaku lwajjo nasinzidde wano nekugamba nti USS Abraham Lincoln yabadde emaze okuweta ekkoona erisembayo nga ekyombo kya Amerika ekyo ky'omutawaana kimaze okwesoga amazzi ag'eriyanja Indian Ocean naye nga tekijja Uganda. Uganda munyo kyaliwa mu abake bulungi mujaganye ate kijja Uganda yadde ng'okiwulidde nti kiyita ku Indian Ocean. Kakati yagambye nti nebagambye nti ekyo kyamaze dde okukweta ekkoona erisembayo Iran bamulengera abatali wala. Kakati yadde ng'ekyo kyabadde bwe kityo Trump ategeeza n'agamba nti waliwo ekirala kye tumaze okulabika ntusimbula tatubuulidde kyombo kikaaki era kivaawa wabula agambye nti there is another armada, another beautiful armada fronting beautifully towards Iran. Kitambula mpola mpola kyolekera eggwanga etibwa erya Iran nabagamba nti abeeraani akadde mwina katono please make a deal with Washington. Mutuule bwe mwetaaga okubeerawo mu mirembe mukole diiru naffe mujje ku mmeeza mbalabula nga obudde bukyali mujje ku mmeeza. Tayogedde bingi ne bw'ati bw'agambye another armada eri mu kutambula ejja netulinda tulabe ekigenda okuba nti kiddako. Trump tayogedde bingi namule tegannaba kumanya bingi ku kiki bali mu kuleeta ekirala ate nga USS Abraham Lincoln naye twategedde dda nti abasajja bagenda mu maaso n'okuleka nti bamuleeta mpola mpola ali mu kuseeyeeya ekkula eri omuntu wa bulijjo enza omukugu okutuusaako byonna byogenda maaso n'okuba nti munnange owulira tutegedde nti ekyombo kino ekiyitibwa ekya America kiri mu kutambula mpola mpola. Kakati ngenda kukubuulira waggulu waakyo tuli ku kiri ekyasoose kye bayita USS Abraham Lincoln. Waggulu waakyo waliyo ennyonyi gye baataddeyo era ejjirako ekula mulimu kingenda kukubuulira naye kati nga kigenda maaso n'okuba nti kitambula ekyombo kino nga kiri mugenda maaso n'okuba nti kitambula. Abasajja bayitibwa Abamerika baatugambye nti kiri within a striking distance we kiri nti ennyonyi za F-35 zisobola okusinziirawo ne zikuba mu Iran nga tebatuuse na mu kye bayita kill zone. Bagambye nti
nga tebatuuse mu kye bayita kill zone ya Iran. Kati webali webabadde jjo lero tetumanyi batuuseewa, webabadde jjo nga basobola okuba Iran nga tebasembedde mu kye bayita kill zone. Ampuliriza obutafaananako na Venezuela gye baakuba luli era n'omukulembeze ne bamukwata. Iran bw'oba ogendayo okimanya nti boolumba baki basajja. Kati abairani already mu mazzi agabalinaanye bayina zone gye baateekawo, si basajja boolaba si bangu abairani. Era nabagamba jjojjuuzi nti ku mazzi mu nsi yonna mu maanyi ag'amagye ku mazzi abairani bw'oba oyise ku mazzi nga boolaba nti kati Amerika ali kusalinkiriza ku mazzi, aleeta bi Amada, aleeta ebyombo, USS Abraham n'ekira kye batubuulira ekijja kye tutannaba kutegeera. Kakati bw'oba osazeewo kuluyisa ku mazzi, Iran asobola okufaafaagana naawe ku mazzi. Oyinza okuba omusinga naye asobola, kubanga nabagamba nti mu nsi yonna akwata kifo namba 4 mu mawanga agasinga okuba ag'amaanyi kaakati ku mazzi as of 2025. Kakati ku mazzi awo abairani baateekawo ensalo ku mazzi agabalinaanyi, mu mayanja agabalinaanyi sebo balinamu ensalo. Ensalosalo ezo baazituuma the kill zone. Singa bakulengera nga oli wa bulabe era eggwanga lya Iran balina kye bayita kill zone, nti awo tosukkawo tukubalula. N'oyingira mu kye bayita kill zone ng'ate oli wa bulabe basobola okukuba. Kakati Amerika kye yakoze neyatugambye nti ennyonyi zaabwe zisobola okukuba Iran nga tebatuuse mu kill zone. Nga tebatuuse mu kill zone eyo. Abairani bayina coastal anti-ship cruise missiles omuli gye bayita Nuru ne Kadiru, ezo ngenda zikubuulira. Kati baatugambye nti ekibwa ekitibwe kiri bagezaako okuminimizinga harm, nti still we tuli tusobola omukuba singa luba lutandise ng'ekyombo kino tekinnaba kutuula mu mazzi we kigenda okuba nti kituula. Bwe kitambula okujja tekimanyiddwa, kigenda kugumba wa Bahrain, kigenda kugumba wano ng'e Saudi, kigenda kugumba ng'e UAE, kigenda kugumba sayidi ki tekinnaba kumanyibwa naye nga kijja. Kakati ngenda kukubuulira maaso wali abairani emizinga gye balina egigenda okuba nti gibasobozesa okulabika nti bafaafaagana n'omusajja Omumerika singa babeera bakwenganga kyombo kino. Omu yabadde abuuza nti abasajja abairani tebalina busobozi kukikubanga tekinnatuuka. Bagamba nti babulina. Babeera nga babulina bayina ki? Bwe nataddeko Pearl FM ekkulera omuntu wa bulijjo. Naye mu byonna nyagadde otegeere kino nga Iran tannaba kugezaako okulabika nti oba oli awo akitagetinga. Kale singa babeera baagadde okukitagetinga, Amerika kiteekako obukuumi obw'ekika ekya waggulu ennyo. Nagambye nti olunaku oluyise nagambye nti kiriko air defense combat systems, kiriko combat systems eziwerako nti kizibu kyakukuba. Naye Iran naye alina ebizibu ebikuba awo ngenda kutuukawo, naye ate n'Omumerika ajja naye era muzibu wa kukuba ng'ali ku kyombo kino. Mu bbanga tekitambulangako okujjako nga mu bbanga waliyo ennyonyi gye bayita Eye of God. Abamerika balina ennyonyi gye bakitambulizaako. Nyagadde obitegeererwa leero babinaaba bituuseewo singa tolunaba lutandise at least ebisinga mba mbikubuulidde wano. Ekyombo kino nga kitambula wansi ku mazzi tolowooza nti kibeera kyokka, mbu sisitemu yakyo eziyiza emizinga gye nagambyeko ejjo ngenda kwongera okubuulira ku sayidi zombi buli lunaku wano. Nja kukubuuliranga nti singa Amerika akola bw'ati Omwirani akola bw'ati. Kati Abamerika nga bakimanyi nti basobola okukitagetinga ng'oggyeko eya defense ezikiriko nti zisobola okubaka drones n'okubaka emizinga, naye ate era bakiteekako waggulu ennyonyi gye bayita Eye of God, mbu eriiso lya Katonda. Kiriko eriiso erya Katonda liri mu bbanga waggulu mu wengula, ate zibu lyakulaba kubanga liri mu fuuti 2.5. Abamerika balina ennyonyi bagiyita erinnya epaatiike Eye of God, eriiso lya Katonda, mbu bagiyita. Naye nga nnyonyi eyo eyitibwa E2ED, Advanced Hawkeye oba Hawkeye, etambulira mu fuuti 2.5 mu bwengula. Ennyonyi eno ewerekera ekyombo kya Amerika kyeri mu kuleeta. Esobola okulaba, Amerika batugamba nti it can see over the curve of the earth. Basobola okusinzira mu bbanga eyo, mbu
ensi yonna babeera bagirengera nga bali waggulu eyo n'ennyonyi eyo gye bayita E2 Advanced Hawk Eye oba Eye of God. Kakati bagamba nti esobola okuditekitinga Iranian aircraft, ennyonyi za Iran zonna, drones, the moment they lift off from bases like Bandar Abbas. Singa Iran kagitaana nesitula ennyonyi yonna, singa kagitaana nesitula drone yonna, oba okuva kubanga balina base gye basinga okwesiga ekozesebwa amagye gaabwe ag'empingu eyitibwa Bandar Abbas. Kakati America egamba nti kyonna Iran kyasobola okusitula wano ku Bandar Abbas ennyonyi gye bayita Eye of God eba ekikenga. Iran bamugamba totagana tukulaba, totagana tukulaba Eye of God mu bbanga lunaanyuma luno, otawo terunyumangako n'endoza lunaanyuma luno, ennyonyi eri mu bbanga. Kitegeeza nti Abamerika bali sure nti tewaliwo aerial threat yonna that can sneak up on the fleet without being spotted at least 200 miles away. Ekulaba mu mayiro ebi eyo. Muli obusajja Bumerika sebo bwetegeka dda buyina ebyuma nabagamba nti Amerika oba bawagira oba tubawagira ebyuma babirina. Kati nsoose ku Amerika nengena kusala nzire Tehran nkubuulire kubanga ne Iran byeyina egamba tusobola okikuba. Kati yeyo gye bayita Hawk Eye, Eye of God, Northrop Grumman E2 American all-weather carrier capable. Carrier capable kitegeeza nti etambula n'ekyombo. Carrier capable tactical airborne early warning AEW aircraft. Kasojuwulira nti bagitaddeko kye bayita AEW airborne early warning kitegeeza nti erabula asset y'Amerika eri mu kukuba, erabula Abamerika abali wansi abali mu kukuba nti waliwo ekijja kulaba oti ne bwoti. Twin turboprop aircraft. Abamerika bagikola dda, kale weewunye enkadde kubanga bagikola myaka gya 1950 ne bajja ne bagikola modification mu 1960 eyo. Kati bagiteeka mu bbanga bwe bati mbu babeera bakola mu mayiro 1,200 era mbu oba tulina kyosobola kukola ogeza ne bwoba oyagala kwetakula bwetakuzi bakukuba, wetakula oyagala kujjayo jjinja bakuba. Ale warning and control kitegeeza nti warning abali ale oba alia nga tonna bakuba kasaye erengera eyo bagireeta AEW Grumman Northrop Grumman. Bagenda maaso n'okwekana nti bagikola era eri mu service ekozesebwa amagye ag'empingu US Navy era bano beba operating ebyombo. Bagenda maaso n'okuba nti bagi operating America yazimba 313 naye ziri mu service zibayita E2D ziri 88 okuva mu mwaka 2016 paka kaakati zibadde zikyaliwo. Zibadde ampuliriza zikyaliwo. Yennyonyi eyo mbagambye nti bagiyita eri waggulu mu bbanga bagiyita Eye of God, oluusi bagiyita Hammer, oluusi bagiyitira Hammer kuba nti erina sawundi eva mu injini zaayo. Entokota yaayo si yeeyo ey'ennyonyi ampuliriza eza bulijjo, wabula bagitundako e Misiri, Bufalansa, Israel, Japan, Mexico, Singapore ne Taiwan yeeyo. Kakati sigenda kukubulya nnyo birala bigikwatako naye mbabuulidde ebimu ku byo. Tutegedde nti ekyombo kino ekiri mu kutambula kiyitibwa USS Abraham Lincoln kijja nayo eri mu bbanga y'ekikuuma y'ekiwa security esembayo yadde nga kirina air defenses kiyambako okubeera safe. Ennyonyi eno yayina security yaakyo esembayo esobola okulaba ekitundu kya kilometers 200 neraba obuzibu bwonna obuli awo nebalabula early warning. Kakati Eye of God Abamerika tutegedde nti bagiwanise eriiso lya Katonda mbu litambula nayo wakati mu bbanga. Naye era mbagambye nti ne Iran si mutono, ngenda kukubuulira byategese singa abawakuba kyombo kino n'ebyombo ebirala Amerika byali mu kuleeta. Trump byayita bi Armada oba Almada. Singa Iran abawa bikuba ayinza kukozesa ki nga tafunye support yonna okuva e Russia oba okuva e China. Eno ye PAL. Report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Your side of the story. Hamas has
underground tunnels and basements, but they sure know how Pearl to torture. FM News and You World. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pearl FM. Ekkola ly'omuntu wa bulijjo. Yes, ne Pearl FM ekwera omuntu wa bulijjo nkujukiza nno Pure Herbs Clinic bali kyebando bakujjanya biseddagala nga lya butonde na mmere omwami mukwano gwaffe nga onafuye maanya ag'obutonde genda ofune prostate herbs ku mitwalo 4 n'ekitundu zokka egenda kuba ekuyambako oliayo wagazwa prostate omusibo gujja bugeesiba omugongo gukuluma essenge kitagala funa prostate herbs eyo doze emu bwete egenda kuba ekuyamba omwami nga prostate munnange yakutabukako abasobola okutuusaako nawoli ku mitwalo 4 n'ekitundu zokka aba Pure Herbs bali ku noti 752 mwenda munana abiri munyana mwemu songa mukasera ke kambagamba nti gonvubuka bakwetedeka alpha nga size ebulamu okozesa enkulu ekweza nyikiza n'onafuwa gendo ofunika alpha ku kabavubuka mwekka ka mitwalo 4 n'ekitundu nako ne delivery bagikola ku noti 752 mwenda munana abiri munyana mwemu alusa zikuluma infections mugongo ani yanendwadde endala genda ku Pure Herbs Clinic ekyebande mabega butaba supermarket essimu yaabwe eri note 752 98 24 44 noti 752 98 24 44 noti 767 31 82 19 banno abago Telecom ne bagamba nti bo bakuguza nate essimu ennungi ddala ate ku bbeeyi ennungi so nga balina ez'ekibanyampola bagamba nti kakati osobola kandi ofuna essimu ku kibanyampola oba tolina ndagamuntu osobola okugenda ne driving permit ate n'ofuna nate essimu era bagamba nti bonaaba ogenze ku dduuka transport bagenda kuba munnange bamukuddiza bonaaba ogenze wali ku dduuka lyabwe erisangibwa ewandege okumpi n'ebitala essimu bazise mu kibanyampola ojja teekayo akasente katono akatandikirwako then osasule buli lunaku buli wiiki oba buli mwezi osobola nate okufuna pop 10 ku mitwalo 9 n'ekitundu pop 10 si eri ku 9 kitundu spark 40 14 kitundu camon 40 25 zosooka okuteekayo camon 40 pro mitwalo 29 infinix smart 10 mitwalo 98 hot 60i 14 n'ekitundu note 50 emitwalo 26 samsung omuli S06 jiba 14 kitundu S07 14 kitundu S16 21 n'ekitundu ate nga bagamba nti basobola n'ogireeta wonna w'oli mu Kampala n'oba oyagala ssimu ampuliriza nate za kusasulirawo bazirina ate nga nnungi ekyenkanidde awo bali wandege okumpi n'ebitaala ku noti 752 75 49 noti 752 75 genda ofune essimu okuva mu Go Telecom nawo omusuubuzi bakwaniriza noti 752 75 49 abaship with us bagamba nti beesige basabaze maaliyo okuva ebweru w'eggwanga okuva China paka e Mombasa zibe naku 17 Mombasa paka Kampala zibe naku 3 oleta container namba bayagala kwegatta ne bando mu nkola etwa group page bakuyamba ko kwedeza sente China ate nga bakuyunga kuba suppliers abatuufu wamu n'okulambuza nate obutale bwe China osobola okuleka nti munange obakubira ku noti 7 noti emu nyamukaga emu lukaga 9 noti 7 noti emu nyamukaga emu lukaga 9 netukwanyulira kawa mpologoma akolebwa bwakabaka wa Buganda okuva mu teekateeka emwanyi ajuda akawonedde kende mu gulamu za 2.5 ne 2.5 ku sakiro emu abazadde mugulire nnyo abaana kawa mpologoma kubanga bagala obwongo abasubuzi namwe musobola okulabika nti mumunoonya ku matundira agabirako okwetola eggwanga nate kawa mpologoma mufune ku noti 7 noti 3 mukaga 2 5 7 noti 3 noti 7 ana 3 kakati America omuwulidde sigenda kuli azamanya gwa wagira Iran bwe nkomo kankubulira ebibyo waluzi nuru waluzi kadiru okitegeera waluzi nenda ngena kubanzi kubulira ze bategese singa luba lwa ku mazzi abayirani nabo si batono ogenda biwulira nkomawo so mukyala. Yes, Daddy. You know the children are going back to school and things are a bit tight. For now, why don't you take half of the fees to junior school and for the